Yes, Fadi TV jimbani zange na basaba mu subscribing ku YouTube channel ya Feno. Wabula mawuli genyingido na gesawa zino mawuli ganaku nnyo. Speaker wa Parliament ya Uganda amanyikidwa nga Jacob Oulanyah amazina afa bannaye afiiridde ebyaddala ku luno era amawulire gasaasanyizibwa amawulire amatuufu ku luno gano amawulire si mafu nga agasooka mu ntandikwa gano amawulire matuufu nnyo bambi amaze n'afa Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah munnaye era enteekateeka ez'okumuzaano mu ggwanga ery'e Uganda ziri mu nteekateeka okulabika nga bamuggya eri mu ggwanga lya America gy'abadde yatwalibwa okulabika nga ajjanjabwa Speaker wa Parliament yajjibwa wano mu Uganda n'atwalibwa ebweru w'eggwanga ng'obulwadde buganye basooka mutwala mu ddwaliro ly'e Lubaga wabula e Lubaga ne bigaana oluvannyuma bamutwala mu ggwanga lya America ekitundu bakiyita Seattle era mu Seattle munnaye gy'afiiridde munnaye byaddala ku luno si bya bulimba omusajja amaze bambi n'afa Speaker wa Parliament bambi afiiriddewo essaawa eno lunaku olulwayo zibadde essaawa nga 5 bategeeza nti nno afudde ebyaddala munnaye kibi nnyo bana ekitalo ddala okubanga tufiiddwa Speaker waffe gwe tubadde twakafuna ebbanga eritali lyawala bbanga libadde tuno abadde tanana kuwezaako mwaka abadde agenda kuwezaako buweza mwaka ne bambi munnaye bw'atyo agenze naye obulwadde obulwadde bumulumye nnyo okumala akabanga bambi tebamanyiwa obulwadde kiki kyebwaviirako katulinde tulaba amawulire aganaba gavuddeyo gwe kyolina okola kusigala nga weekumidde wano ku Fadi TV UG ojja kuba ofuna amawulire agaba gaakagwawo kosa n'amawulire agakwatagana ku by'okuziika Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah munnaye amaze n'afa ebyaddala era nga gavumenti yevuddeyo neetegeeza nti nno afudde jjukira olunaku lwadde lunaku lwa kusatu Anita Amonge amyuka Speaker Jacob Oulanyah amanyikidwa nga Anita Amonge yagenzeko mu ggwanga lya America gye badde batwala Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah okukakasa nti oba akyali mulamu oba yafudde jjukira bannayuganda baali batandise obisasanya ku mitimbagano nti Speaker wa Parliament yali afudde olunaku lwali lwa kusatu basaasanya amawulire nga bamubika nti yali afudde amumyuka amanyikidwa nga Deputy Speaker Anita Amonge n'agamba kagendeyoko mu ggwanga lyakirya America mu kitundu bakiyita Seattle agenda akakasiza ddala nti oba kituufu Speaker wa Parliament yafudde oba nedda era bwe yagendayo mu ggwanga lya America yoyo gwe baali badde balinze okulabika ng'awa amawulire ag'enkomeredde okakasira nti Speaker wa Parliament afudde oba akyali mulamu wabula gavumenti evudde netegeeza nti nomunnaye bw'atyo Speaker wa Parliament bambi afudde Fadi TV gina kusaba bambi osubscribing mawulire gandiisa mawulire gannaku nnyo nja kuba twengera okubatuusaako amawulire aganaba gakwata ku by'okuziika Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah n'okumuzza ku butaka kumujja ali mu ggwanga lya America mu kitundu bakiyita Seattle gy'abadde yatwalibwa okulabika nga ajjanjabwa bambi ekirwadde kibadde kimugoya bambi kimugoyedde ebbanga eriwerako naye bw'ati Katonda bw'ati bw'asazeewo munnaye tulina kyakikolera naye bw'ati bwe tufiiriddwa Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah kibi nnyo mawulire gantiisa mawulire ga kikangabwanya nange gampisiddeko n'enjogera yennyini gye njogeramu n'amaanyi mpulira go bambi gampedde Fadi TV ejujjingina kusaba bambi osubscribing ojja kuba tosoba amawulire akwatagana ku by'okuzza Speaker wa Parliament kossa n'okumutwala eri ewaabwe kossa n'okumuziika kyolina okukola kusigala nga otugoberera mweraba naye kibi bambi